Nkuleetedde more details ku Bauteza ebbanga omusajja yakozesezza abakyala bina omanyi SMX ndabyo omanyi omusajja okubeera nga yakakozesa abakyala 400 abakyala bina on top of that nga ebina bwe butambi bwe twasobodde okubeera nga tulabako ngambye ntya nedda saabulabi saagala mugambe nze saabulabi bwe basobodde okubeera nga balabako obutambi bina obwo nga babusanze ku laptop. So imagine stories zikyeyongerera ddala okubeera nga zimajinga kuono omusajja nena olunaku olwaleero nkuleetedde details gwe wena atamutegeddeko oba kiki weetaaga okubeera nga omumanyako wano ku SMX Media ngenda beera mbikuwa nsazeewo olunaku olwaleero ndowooza mbaddemu happy vibes konzo wayi kambakolereko ka video engeri gyentera okukola zi voice over olunaku olwaleero nsazeewo nenga ba SMX Media Kings and Queens kanzije nga mbakoleddeyo ka video yangu olunaku olwaleero nzijene imagine stories naddala ku mukyala waffe Zari Hassan weyavuddeyo unlike abakyala abalala ono yavuddeyo n'awolereza omusajja ono bantu bangi bazze bawolereza omusajja ono however abalala ng'omusango bagumusalira. Zari the boss lady fena tumanyi bulungi nnyo avuddeyo n'agamba omusajja oyo mumuwe credit kubanga omusajja oyo akoze omulimu ogusobola okukolebwa abasajja ebina ye n'agukola muntu omu. Kitegeeza abasajja mu ggwanga lyammwe temukoze bulungi nnyo mulimu nga mutegeera kubeera nga mugikola. Amakulu mucho nti abasajja mu Equatorial Guinea tebakoze mirimu gyabwe nga balina kubeera nga bagikola emirimu gyonna ne bagirekera omusajja of which oyo omusajja bambi yasobodde okubeera nga fulfillinga duty ye n'asobola okubeera nga satisfying abakyala 400 abakyala bina. So Zari the boss lady avuddeyo n'agamba oyo omusajja asana credit naye ye nga Zari agambye senga oyo omusajja musiimira ddala olw'ensonga bambi akoze omulimu ogukolebwa abasajja bina n'agukola muntu. Gomanye ennyumba okubeera nga ojja kwetaaga bapoota 24 wetaageko ba engineer 2 wetaageko bana abasigadde nga babikola ennyumba ekumekereze nga abantu nga 6 be bagizimbye naye ne mugirekera omuntu omu n'agizimba oyo abeera wa tabu. So Bauteza ebbanga gw'atamutegedde musajja alina emyaka 44 naye nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1970. That means rounding off abeera alina emyaka 44 we twogerera ssaawa zineeno ng'akatami nakakukoledde olunaku olw'eggulo baasooka ne bamukwata. Actually abantu abasinga balowooza nti nera obutambi bunene bwe bwamukwasizza naye ng'obutambi buno si bwe bwamukwasizza. Ensonga ezaamukwasa bali actually kambikuwe bulungi nyenge joze wano ku SMX Media atona ku ayo nsazeewo mbakolere video so kanti bawe mu details sobolo kubeera nga omusajja ono following naye ng'otegedde bulungi nnyo details. Omusajja ono akola mu National Finance Investigation Agency yabadde director wa National Finance Investigation Agency mu Equatorial Guinea nera nga egundi ekyo agimazeeko ebbanga eriwererako ddala omulimu ogwo ogw'okubeera director wa investigation National Finance Investigation Agency. That means sente nyingi nnyo ezibadde zijja mu institute ye oba mu department yeeyo. So waliwo ensonga y'okubuzaabuza sente enguzi n'okubuzaabuza sente mu kitongole gy'akulira. So mu kubeera nga waliwo ensonga eyo ne bamukwata ku nsonga zaaki za nguzi na kubuzaabuzibwa sente. Bwe bamukwata ne bamutwala mu kkomera okubeera nga bamutwala bagiyita bate yalimanda basooke yeebakeyo nga bakola investigation then omusango gende mu kkooti. So ekito wekyali ne bamutwala mu kkomera agira bamuterekayo amakulu mucho nga bamukutte omusango tegunnamusinga just bamukolako investigation omusango then bagutwale mu kkooti bamala okutwala mu kkooti akomezebwewo baguwoze oba gumusinga bamutwale mu kkomera oba tegumusinga bamute. So bamutwala mu kkomera basobole okukola investigation ennungi. Musajja wattu yali eri mu kkomera ne basaba bagende mu ofiisi ye okebera ne bagenda n'ewaka basobole okubeera nga bakebera ebintu bye bayinza okubeera nga basanganga obujulizi basobole okubeera nga omusajja ono bamusiba bulungi. Mu kugenda ewuwe bakebere obujulizi we bagwiridde ku laptop ye naye musajja wattu we bagudde ku laptop ye ne bagamba okusinza kuneyo kuyinza obeerako documents oba ne files eziraga engeri bulijjo gyakola ki gyalyamu enguzi oba sente gyazibulankanya mwana wattu nga babikula laptop ye. Bagenze okusanga ekyabadde mu laptop gasofa obutambi bina obulaga nti neera yali yebaseeko ne kazini we nga mwalimu obwo obutambi nga yeebakako ne mukyala wa godfather we okitegera bulungi nga yeebakako ne mukyala wa best friend we nga yeebakako ne sister wa president w'eryo eggwanga bonna nga be bamu kwabo abali mu butambi. Naye we nakoledde stories ataawo eno story y'obutambi laba
okubikka story eri entuufu oba omusango omutuufu bwe babadde bakoze eki bamukwatidde neera binene baabikwata olunaku lwaggulo nzijukira bulungi nnyo wenakoledde story nga nkutegeeza nti neera musajja wattu bamaze najjo ne bagimukyagingako gino emisango n'emisango egisinga gyabadde gyekuusiza ku bukaba ojja okusaasanya obutambi tegwabaddeko nekyakanene gavumenti balina okubeera nga bagikwatamuko gwate toyinza kuŋŋamba munneera omusajja olwedde yabadde mu kkomera bwe mwafunidde bunene obutambi si ye yabusaasanyiza kitegeeza nammwe abasirikale abakoze investigation muli baseegu lwaki mwasaasanyiza obutambi obwo mwabusanze ku laptop we temufulumangako that means mwadde mubukwata ne mubutwala mu bujulizi oba ne mubudeliting nekitegeeza security oba abakoze kwogwo omusango be bafulumiza obutambi obw'obuseegu neera president wa Equatorial Guinea yasabiddewo telecommunications company mu ggwanga eryo tugeeze bakozesa Airtel oba ne MTN negamba emikutu egyo bannange mufune engeri gye musobola okulaba nga mukwasaganya ensonga eyo ereme kubeera nga obutambi obutambula nnyo kye baakoze neera mu Equatorial Guinea okudownloadinga akatambi ako ng'oli mu Equatorial Guinea kizibu kubanga oyinza okadownloadingira emyezi 7 internet eri siro basazewo internet bagikendeza internet eri siro mu Uganda ababufunyeko saga mugambe munnabufunyeko nkiddamu obutambi obwo sinnabulabako naye sofa gega amawuli agaliwo nako lwe bamututte mu kooti na tebamukiza kubeera nga yeozaako tebamukiza kubeera nga asaba beero then bamuzzaayo mu kkomera ovuiche mu kkomera nsubira jajja okuva omulundi ogenda okubeera nga ddaka jjawo n'embe n'emisango emikulu egy'okukabasanya abakyala omulala ogw'okubeera nga yabba ssente so ekyo gyonna we ginaamusinga simanyi waje kigenda kuggula naye Zali yagamba muli omusajja ntalamule musajja mwaŋŋuli musajja mudiribada omusajja yasobodde okubeera nga akola emirimu egikolebwa abasajja enkuyanja n'enkuyanja y'abasajja y'okubeera nga yagikoze yekka omusajja oyo tumuwe credit ate abasigadde omusango ne bagumusalira mumwe bali ku social media platforms ez'enjawulo mukimanyi bulungi nnyo nti neera waliwo award eri mu kubeera ng'etambula naye nga bagikoledde musajja ono naye fomu mwe bagikoze nange nti okugikuterako ekifaananyi naye gwe kyolina okubeera ng'omanye bamukoledde edda n'award naye mazima ga Katonda atatya musajja munno abakyala binagwo bamanyi manje kyetaagisa obeera na mukyalawo n'akulemerera n'obe naye abakya gwe ono omusajja dda tumuwe ekitiibwa kye tumuwe gundi ye simanyi advantage eriwo ku bunene bonna obutambi advantage eriwo nti tewaliwo katambi ke yakwata nga akwese oba nga gwakakwata naye tategedde mbu bali mukakwata ye difference yokayoka eriwo so bonna be yakwata obutambi ebina bali bakimanyi bulungi nnyo nti akatambi kano tuli mu recording anganze bwentaddewo kamera ne recordinga video eno nkimanyi mbu ndi mu kwerecordinga nabo we bakolanga oba bakozesanga simu oba kamera ne bagiteeka wali mu nsonda ne bakola emikolo gyabwe ne bama that means abakyala bonna babadde bakimanyi bulungi nnyo nti omukulu ono alina akatambi ako nina amanyi ga ssente gamuyambyeko nnyo okubeera ng'awoza eyo ennamba singa simanyi ga ssente wano ku SMX Media yasigala mbawo updates gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere once in a while yabeera nga mbawaayo ko stories eza video ngeri gye nkoze nnyo ez'okuvoicinga wansi awo mu comment section oyinza okuŋŋamba SMX sigala ng'otuwaza za video olekerawo okubeera ng'ovoicinga munaakyagala ya keeping on neno routine omunaaba temukyagadde nga tuddayo mu nnomo yaffe eri MCSMX ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane